Junior oli mwana muto sirinze muzadde wo mukubo ina kuki kunsi kuno era ebisibu byofuna nchinyonyole ntya how can I speak it ne machuwa we achogerera kati yanyumisa sitole nto wa boda boda yali achuka to kutuna java nze ngo muntu owomoyo nenda nga byandi badde mu neddogo era chamala mwa amanyi bwe namusanga mu dwaliro ate bamugamba muntu mukyamu mbu yamuloga nenga batamale Junior nti omwana omuto ne mama we yaliwo takkiririza mu ddogo walwa akakasa akampi akafuwe mmindi akalogo akamanyi bani abalogo kagane kamugamba mu dwaliro ndi full figure ya kuloga full figure amanya abalogo ate mugamba ndi full figure goliko zolo ndi full figure ne waba mulogo asobola kubagenda mu sabati ne yerabya yalese wakanaddayo ne yerabira bwagenzo kola ki okuloga ndi wadi full figure bamuga bantu mubire full figure si muloga full figure taloga oba waya tesigatta ne wakufuma kati ekira bugero tuke ekiro nga yerabide byakuvumye ngate mukwano gwo kwa wakakasa akamutima omubi kampi kali katwalira Junior olugambo mu full figure ya kuloga kubako kalogo full figure taloga obukaso obumpi obwasirana bufuwe mmindi kyova kati bufuwe takalina abasajja ne kefula ka motivational speaker kasunga busunso omuntu yena bakuleteranga bibozi byekirogo yabo omulogo mugobe bugobi era gamba Junior tuddamu kungamba nonsense full figure talina budde busoleza full figure sina kinjagaza full figure ne full figure si mulogo nikyo kituufu full figure taloganga n'obwongo bote bumukiriza kuloga kati musawo ky'omuganda tugambe tuli eno busoga ayinza okwesiga nawa full figure eddagala erita omuntu era ajja kuba akalimu afulumesa buli agenda akuswaze nagenze wakwezi n'enkuloga kituufu ne talina musawo ayinza kwesiga nagamba Junior talina musawo ayinza kwesiga full figure mu waddogo n'amayembe gamutya ne lubaale atya full figure ate kata n'asiga atya lubaale kiki kwegamba abafuuka abatoto gye mwendowooza nti bandoga ne ngamba Junior akendeeza entalo nti kiba kibi mu nsi okubeerawo nga tomanyi mulabe wo yaani sawa zino bajje waafa abamuhoozi oba Museveni sina mulabe mulala kugaye bwenfa abamuhoozi obaani naye Junior tamanyi muntu ki mutuufu gwakola ki gwalwana naye ekyo kyabulabe ekyo kyali ku Ichuli nagambanga Ichuli not the sense of direction ani akuwalana bw'ofuna obusibu kati ani abukuleetera mufe kwekwasa kuba full figure talina magezi galoga muntu nze full figure mumanyi kituufu ye muntu goyomba naye nkya n'abyerabira ngali yasinga omutima omubi talina mukwano talina mizi naye ate si mulogo ate alimu Katonda asabira wakakande kati akakazi akafuuwa emmindi akagenda kalaala samonge akamanya abalogo ke kaki omanyi twajula ekizibu kya social media buli mbaata buli kiwumba tulu kibeera ku social media nebakigoberera kati kajja nekafuna ebufollowing katambisa kagenda kazunga mu malwaliro mbuli akuloga kati gwe omanyi otya nti oli andoga wamukebedde ddi wategedde otya gwe atageze ku musawo nti oli andoga webale nnyo Junior teri amuloga yali accident nga buli jiwera era nabaye yabongoka amanya asatu nga kibi nafune gwa kabina next week kabina gundi wano ye nubulano kabina wa mutayimba be wamugira ayina ne bwa mugongo wano ayina bwa wano ayina ne bwa n'amanyi garagara ki gabongoka ko Junior amanya agenda kuda watu bera kuteka mwage ebyuma era kwe nsambya nakira ne mulabako ne gladiator nansangayo tonyoma ngo omuntu yenna nga atambika nso yomufuka gladiator nali simumanyi yajja ne mmotoka nyingi ensambya naye ekivubuka kirina empisa bamita graduator yasanze wa Junior nabadde simumanyi naye mwana yase ne bakanyama nga bawunya bulungi egaali ye ng'ewunya bulungi ase mu ddwaliro ng'ali smart nga muyonjo kikakamu bambi mukatonda mugula omusika wa Bobi Wine agenda okusigaza eggaali entufa muyita gladiator eggaali ya mpisa ng'eggaali tewunya lusu basa ne bapakinga mu ddwaliro abasawo ne bagamba polite ne kibawa ebisuubizo mugamba bamba beggwanga bakole ki true rastaman bwate bwabeera kwezi bituni myandi y'empisa kintu kikulu nnyo nalabye nti kirina ekivubuka katonda kiweeyo oluyimba lumu ate kirinayo oluyimba luno olutambula lwaki tugamba bangi abeebuuza gladiator yaddawa nze nayita Bobi eyabba ennyimba za Bobi ekikimba kinyuma nasaze kifuuka bulijjo sikimanyi nze lulyembu lya gladiator nga sikola ki naye nze manyimba kulisaiza ani nawe nyambako kugamba okulisaisinga kulisaisingi nsamutu yena akola ekintu ekibatiza bajjo kitegesa Uganda yonna ematidde ekivubuka kyazza nga nonya kyenkulisaisingako nga sikikola ki ngazebadde nekukivuma ati ze ndiwo okulaba nsobi bwe kyase mu ddwaliro nekibuuza ku basajja ba Junior nekibuuza abasajja abalwadde abakoze eki abalwadde they felt at home omanyi omuntu agenda watulawulira emirembe kakati nalaba ekyayoza mu mpisa zagano magaali gabaddewo buli kwasi lwolikola ekintu nekinyiiza omuwagizi ofuna ebikolimo kati eggaali entuufu yeggaali ennyonjo erina empisa nakamwanga tekawunya nga osanze abalwadde bawe ekitiibwa yapaakinsa ensambya abasawo bonna
ne batunula nga bamanya agenda kola fujjo ne kivaamu ne manager waacho nze kyasanze ntudde wa junior ne kisimira ne kimpa respect ne kibuuza mama wa junior ne kibuuza abalwadde kati abadde kipakize wadi abasawo abalwadde abakazi bakola ki banakase debe gwanga tubazibidde ekkubo amangu ne kidduka ne kizayo ebisumuluzo bajewe moto amazima kwese kye kifuuka kiguladi yete bwekinafu kye nalabi kye kibulamu muwandiisi wa nyimba ate njagala nkubira bagamba tekimanyi kuyimba baswadde kubanga Uganda buli fisikundi atuwa okuyimba agamba nti buli muntu ayogera asobola okuyimba nange bajja osobola okuyimba kakati kivuka singa kifuna okuyimba kubate kufudde ati pulisa bwe kwezi ekivuka ne kifuna lwayita mukato geto agenda okuddako nga bola Kyagulanyi abanga buyonjo Kyagulanyi tababanga ku bantu njagala omuntu yenna ayita video eggali yakyo baba yakuliyo omuwagizi mu biseera bye Kyagulanyi nga biseera bye eggali sakajesi alina amaanyi nina omukadde mubiri mu mmotoka kwezi njagala omuntu yenna ngamba nti nasanga eggali ya Bobi Wine n'enkuba n'empisa bubi aba n'empisa bubi ekibaita tulu rastaman iseture gali kibaita gali sikumala ko balala mirembe kibaita gali kaboto kati nafuza ekivuka nakiwagidde era nga nagamba ne babi taxi makirange era nga mama promoter bona balange cyane kye gladiator simanyi gladiator kakati bolaba nga akaboto ka success ko namu nsinzi bampisa kwezi discipline kintu kikulu tali ebibindi byonna byosanga byagwa ebirajana twagwa byalina omutima omubi kibaita celebrity tebakyatulanga you must be celebrated yamba abanaku kola charity yamba bamulekwa yamba banamwandu yamba abanaku that's what in case you gone you are celebrated nebindi byalo bimanyi okusanga omuntu bimukubo oliko kuba celeb nibamukola kefujjo bimanyi okusanga kwese bimukola kefujjo kwe kuba celebrity kakati wana abayimbi music industry na ya good day kati baba tubagenda kudde ku bayimbi music omukadde bakabiyese embogga basebata kati bine bimbi byonna bitayina mpise bisinga bikola mu simanyi bibadman byagenda kubanga bakasitoma bana abantu bawasikiringa byabufuzi lwaki bawagira Kyagulanyi nti Kyagulanyi ayogera kubisibwa ebibaluma aliretinga nabo mugagga yasimba international icon nebo asanga dogo sita yimira nakola ki that is common sense kyama ekiri malega omuntu yana wakubuza ati Kyagulanyi saka yisidinga Kyagulanyi mpisa that's why Muhanji ne Bebekulu betwala mpisa bonna bayina amalala Bebekulu ne Muhanji ayina amalala at this time Bebekulu yali mutuufu the soul nga ku Bebekulu ase tumwagalanga mpuliriza simwagalanga ko nenjogera mazima nagane program atayagala mazima Bebekulu omukubide simu aso kuyimbira atuse go tudde mbakazi okanya kujja muri kogana isinga ate Bebekulu mwanilise osoloze za sente sikubuse ogambe mugambi mwana tuye mwesente ziri wagende akuto obuseta agenze otaddeyo twito ogambye ntegedde lwaki tubagala Bebekulu that is disrespect Bebekulu kubanga sigale yagenda kusoma Bebekulu yandibadde mubi niwe abatuse kusoma n'omulagati wabigereza I don't want disrespect I don't want to be disrespected kati isise kushoyo ompado akakadde kokamu toyogedde nange kwa Bebekulu sikiyenje is sitakiriza gana Bebekulu Bobi Wine Chameleon beba big stream ele combinated daw Bebekulu Bobi Wine nagamba ati Chameleon yali abasinga message Bebekulu nga inayo choboga kimuddobozi Chameleon yali abasinga dobozi na message Bebekulu nga inayo choboga kimuddobozi nga byayimba tebinyuma ngeto Bebekulu ayina dobozi dungi nebi ali yimbisa tebiriwo tuyagala Bebekulu samwa alikubulira mazima kati Bobi Wine yali abasinga kimu message ekyuso bulambo omuntu era Bobi Wine okoyita president now it's not by mistake kyali kitegekeke kuva mu music we kyali kitegekeke kuva Katonda nti yabulira nga mbasaba kimu mwekuume ng'obulamu bunyuma naye nga bumpi nnyo asiika obulamu omukono tasa ogayo kali adadda kiri bedda nagamba omuvubuka omulabufu yabeera steady nga buli wabeera n'akapiira kaba ku kava tayiika malusu kubanga alabye kamini taloba n'ogwiro no kyokanga toyambala kati mbabuusa abaganda bange mukudigira temubula ebyo nokudigira ddembe lyammwe naye mumanye waliyo essaawa eri ey'okukwekaka ng'olya ku kantu maani nga koolya koza mama wakubuusa tukuwa Katonda bbaafu mwana wange tukuwa Katonda maama ajagala bbaafu kati Bobi Wine yabiyimbako dda kati musajja atubebeko nada kusi njagala mbe naawe kusi kati biki ebyo kusi yebiki oli agambye yambala kondomu weekume sirimu wali essaawa ey'okusasima byolidde onajala njagala mbe naawe kusi kirona bisanamu kati ono oli aziiza sirimu ona promotinga sirimu common sense kwezi oli agambye yambala ojja kusasemera bakadde bo wali essaawa ey'okakangolya ku kantu kusi njagala mbe naawe kitya
kati ono agamba genda ofune ensiku ekulume oli agamba ensiku eruma kuba nani abo omugezi akati nsiramu gwa ngana sagala bebe kuba nani abo omugezi njagala mbe naawe kosi kiro ye oli yapromoting ngagamba kiro na misana kusula muntu ngona agamba mwegadanga okuva ku matapa kiro oli agamba gwagenda okwegadanga ulira mukwezi gwagenda okwegadanga wali yesawe yokukakanga oli ku kantu mani ngakolya koza Zedabadde ne basene ndoto ekyenyanja ngakiri abitweso sosola na magumba nesijukira kibaje kadusomba chokanga ne labide yo kakalimpira nagamba ebinyanja bibe mu birye teri alileta bakusiba sebo paka mulago nagamba naye kikugana kusala ndongo obulamu bunyuma tulya ku mazina naye lwe kiba kisete werabira life guard wewe kikutaasa kayo nagamba njagala mbe nawe kati oli abagamba mukigende mwegadange onagamba wegadange naye ngo yambadde akapiira ani mugezi bonna ati pana bobi wine kuliko kwabo londa ko mugezi natatikira kakati mbadde nkugamba kati kamilioni najja yinazo zamuzonna nababulirira lumu nabagamba ati kumo bwesigwa mama wabana wange bono yendo ja kujoleta siri mulongo wange to wanka ndoza mbasajja babiri wano yali bobi wine na kamilioni katika question ya kamilioni twagende lyantonde mulojo omwana ne yakwanya kamilioni asubira kamilioni tayagala bakazi bamwagala kamilioni yakwana bayagala kamilioni yo kimukumi nga mulamu nti bojjawa mutame Sembu I love you I miss you kamilioni takwana aba bayindi bebula bamuloza nti balwadde balamu kiki ati bobi wine mulamu 100% mutera uno obulamu bwange bebe kulu mulamu kamilioni simanya izo kwaga yino nakaga desk ngagenda mudisimanya nje lege neka kasa mulamu kuba twali elyantonde ekikazi nekijani kikwana kamilioni nakigino wali ngene kimwesibako kamilioni kokungana ngazi bajjo bolifuna erinya tokwananga makazi akwekwanira kituufu ekyo sikikumye kamilioni nga mulamu paka kino kubanga ibyo bebe buli ajja bikwana hey mesereko hey I'm a star you star I love you bata kamilioni kakati wali webi wala kunsukuno ngabo byagala kweba kabwe basina baserebu kimwa mara ngate serebu panjadu ya mbachita bati chukamati ekyoyo bayine ekyoyo ebisimu ebigalo twene bakakone kyagula ngenda mu ggulu bajite mando akasa wetu wale changama ati navyo nakwata ko mfuno olubuto katonda wange bunavyo atupata ko bukwasi nenchukuza navyo moyo mutukufu bunavyo kakati kamilioni nategera takwana bikazi bimukwana kamilioni akaba na amasiga mulavu ngato ayagala ngimuyisabu zinakwana ko mwalo mune kamilioni najja na ndicodinga era kamilioni ina malomozi kanga nekito twali sana kazi najja na ndicodinga obule teko gamba oli mukusaba kamilioni busa kasi kamilioni nenge ya kamilioni ganga bulati yena ngambe miude mikueleze ko nakajja kujja kusimu Otegede nakajja to muntu atamanyi byabwenzi bebe ku tamanyi bwenzi ati lwachi tayina namanyi ga kisajja bulungi ndo tayenda yende bibya kisebe bambya bila kuzuwena kati sebebe ko ndayanga mbaka ekigambo tigano njogereta tuli ku radio National Water and the Construction Corporation kuba musulo gwante yes ngatabimanyi ne musomesa ne mugamba bebe ne ya biology twalwa bakaza bakola bayina national chi ya musulo na wakana nega no kunkuba oluyi ne mugamba National Water jali katanga ne bya sex tabimanyi bebe ko tambanyi sex atuyunga kamanyi bebe ko mu basajja abenzi salimu bambi kakati ato omuntu omwenzi super kamilioni oyo mulungi nnyo kamilioni nga ate ayenda kuba akola chi kubamanyi tagwirana kati kyembadde nkugamba nti bino ebintu byensi ba gladiator yaze akopa bakamabi kyabadde bakola ki yebyo nabakopa tayina kyebayitalirwa bane excitement okiraba nga kifuuka mu kijereka mpe kimekati nze nkwadde omwaka gumu wano yaga gladiator is a top 10 omwana w'omusajja yafudde mu bbaala ebbaala bagiyita menzenwa mezo ebintu by'abanyarwanda sibitegeera omuwala bamuyita Martha sitori ya Martha benakigoberedde kibi nnyo tusobola okusympathizinga ne family y'omuwala oyo eyafudde mu bbaala naye abawala abasigaddewo batemusobola kufuna kyakuyiga mu nfa ya Martha namwe mujja kufa bubi Martha yafudde atya tosobola kuzaala mwanawo n'asoma primary n'asoma secondary n'asoma university n'afanga emmesi n'agenda mu bbaala saawa 8 sitolegaba gundi yamukubidde essimu kasi yawe bbaala naye ng'ate bamusansa yina ebbaala wakola ki watudde wanywera kati abantu babuuza yafudde butwa yafudde ki kubanga tebitegerekeka abalala bagamba obutwa buyinza okuba bwabadde bwa bbaala eriwo yasoose okunywera abalala bayizo gaba babumuweredde ku ki kwene eyokubiri naye nga ki ekitambuza omwana w'omukazi essaawa 8 ez'ekiro abazadde bwenna bampuliriza ku leediyo ng'olina omwana w'omuwala omwana olina okukoma okutambula essaawa 3 ez'ekiro naddala nga tunafuna musajja ekonomi society efudde omwana atambula atya sawa 8 kati omwana bakyali mwana kyokka nali manyi omuntu bwagende ku university n'asomako aba amanyi obubenje obuli muki kwezi nkuse kutuuka wano siraba nga gosire kwini amala bulungi
bambala sina kwini bawunye manga baba nenjala enchafu baba na infection bwe bigenda mu bala biwenjura ko buwenjise bikola chururu onzise tali bantu bachafu nga busine kwini bola bamabala omulimu gwabo kutambuza bulwadde nizo kola family y'omwana nga bantu babuvunanyizibwa nini tata mugamba lwaki checkinga ku mwala n'omubulya n'omugamba togenda mu bala kwesi bituni myandi osobola kusanga mwana mu bala n'omukwana n'omwekitiibwa zena wasaako bwe nawasa abantu bambuza omukazi wamugende bagamba kusauna buli omu yasekerera omujawa kusauna buli omu yasekerera nga Katonda muggulu kusauna nze nkuze kutuuka nina emyaka 35 nkuze kutuuka wano ne basina kuli betwala bangende ba post kabalagala bano kwandika dancers ne bamalaya abasooka mu bwamalaya tebamufunamu malaya mulimu mukolomire kwanza akuteekamu ebisiraani by'obwavu bajo nekutekamu ebyobugagga olina akutekamu ebyabamasiikini omulala nakuwa kiri lwaki abawala temukula lwaki abasajja mugenda baana bamwe bawala kwezi mu Katonda muggulu nkindu ku lediyo yakyabasinga wano tali kintu kibi tali kintu kimaze okuwanga nga bwenzi omuwala kasitaafu nebbeere nga gumalooza teririgwa nabira kunyeko nenyeko yaliko omuwala nga gwe nini otambula sawa 8 ng'ozuga buzuzi mabala zena kikasi binazalagezi mukama yankuba omuku ati ntuliza zensala mu batamiivu omukazi n'agenda mu bbaala katayagala n'abaana bakolenga batamiivu atoba mwamuzala mukunywa mwenge ate ndi munywa mwenge gutogunywa lumulala gufa nako kwezi teri kintu kibi kunsinga mwenge omwenge gukuwesanyula dakiika 5 tebulina makulu teri kintu kyavuwasanga mwenge bw'otuuka mu bbala olina okusanyusa bakwezi kyokka bikwezi byosanyusa byankwe omwana obikulira omwenge go nebiddeyo nebikugeya nebigamba tannasimba talina mmotoka ayawalina sente teri kintu kibi Katonda bwakutaasanga omwenge nemindi oba omaze obulamu kati omwana omuto sawa 8 ate gamba buli bamalayika b'okufa batambula saawa 7 paka ku saawa 10 naddala omwendo ogwo mumunamu n'ebiwala ebigenda mu mabaala kati swali ekololo waliwo omuwala bamuyita Jackie ekisajja kyamukwana nga kiina ttimba twali ekololo wiiki 3 emabega timba mu motoka mu nyumba ekiwala kyajja mayika linze sigaba sente kubanga tali mugagga gaba sente ze mu bbaala ne bwogaba sente mu bbaala Katonda kuba ekikolimo omwana yagenda ngamba hayi bajjo hayo kumbe omwana yali asoma kyambogo nze ndi student mugaba mugulira ebyokunywa afuna omusajja yava mu nyonyo bana abasamasama bajja bawunya bulungi kubanga akabonero k'abafere abawala kambayigirize omufere aba n'emmotoka ey'ebbeeyi omufere bwolabanga omuntu yena asasanya sente mu public mufere kwezi tali mugagga ayagala kumanya nti mugagga tali mugagga amanya nti mugagga sente byendina ku nsi nabanga atalina naye ate mubana kutokola ki kubanga tali mugagga asobola kukwata sente z'abaana jja naziteeka mu public kiringa kulaga baana bo mu public nga tolina nsonga nga nalaga abaana nga bansibako omwana wa Sheba saabalaga nti nali njagala kukola ki nabalaga nti bano be baana bange benkola ki tali muzadde ategera asobola kukwata mwana we namuteeka mu public katali mugagga asobola kwesima n'agamba abantu ng'obugagga bwe bwakumala kwogerera omugagga bakulabira ku mpunya gy'owunyamu bakulabira ku nyambala gy'oyambala bakulabira ku magezi kubanga obugagga tebuba bwa sente zokka abantu bamanyi nti obugagga ze sente naye n'amagezi bugagga assets bugagga ebikalu ki kakati muntu wasanga kwesi nga atambuza bigalo za kwesi mwavune nga kwesi alina amaka alina amataka ge there is what we call wealth ne being rich kati abantu babikola ki wealth y'amaanyi okusinga okubeera rich erimu assets obuwongo that's being wealthy kati asset gundi obugagga bwe bunokufunafuna obusensi liquid cash kakati siraba ko mugagga alaga sente mu public n'akola ki n'awangala nazo kakati kyekigundi ky'abawala tali muwala bw'osanga ayambadde mini nolowooza nti muwala nga bamukwana Jackie ekisajja namuwa enamba yange nawano uno yantereddeko sitole batuzanye eddoboozi anti baliwulire bayige simanyi batuzanyiramu omukazi mwembabulira sitole eno yabadde wiiki 3 nga bamutwala emunyonyo emunyonyo bweyisizako otosifa omusajja wakola ki omusajja ye Charles nga gyakwana Jackie nga boogera oluzungu lwabateza oluzungu olungi sirukola ki hey Jackie nice to meet you what's up what up nga Jackie anywa omwenge yasaba beyirizi ng'ayingira emmotoka y'omusajja kumbe omusajja akwanye Jackie amutwala munyonyo mumaliramu byawongo Katonda wange bwe yatuuse munamuteekako akatambaala bye yamukoze tabikola ki tabijjukira Jackie yagenza okugira nga bamusuza mu kisenge kirimu enfudu n'ettimba Katonda wange nakati akyali traumatized tabitegera naye nga bamugye mu bbaala ki abawala ofuna otya laafu omusajja nakola nogana nemugenda naye ekiro ekyo laafu evaawa ng'omusajja bwe yavuga lenjirova ng'eriko ekigambo Charles lenjirova yokku omukazi akuwa byonna by'oyagala n'obulamu n'abukuwa kati Jackie yagenze alinga gwe bamaliddemu ebisiraani by'emisuka n'ettimba kati omwana mumaze ekyamusse kigambibwa nti bwabaddewo incidence mekwayize simala googera kigamba obutwa buno aba yabunyodde ayinza okuba yabunyodde mu bbaala yakoze ekyo naye nga bakabedde ddala nga butwa simanya nti nga balulwa butwa kubanga yasse mu bbaala
n'atulako katono n'agenda okulaba boyfriend wani n'esolo wetagattira bagamba ate Eddie Kaso yamuyise ssaawa 8 bwe yamuyise yabadde ava muki mwenyinza okulolesaamu Eddie Kato wadde simumanyi nti singa yabadde assajjakiti yandiranya ne mutwala muki